Stan n'abakugala nti jawadde abannata bagambye nti mwatya buti naye siina nteekateeka ya kulumba mawanga ga NATO. Kakati Omumerika ye President Donald Trump bw'ati ategeeza n'agamba nti essaawa yonna bagenda kuba batandika land attacks ku Vene kubayaga. Land attacks zigenda kuba zitandika, tetunnaba kumanya agenda kulumba wa naye nga ye update nene ku Operation Southern Spear. Tugenda kubuulira land attacks ategeeza ki ye Donald Trump. Amerika ina drone yayo ennwanyi ey'omutawaana gyekubye. Amerika yese ekubye drone yayo ey'omutawaana. Supreme Leader wa Iran gwe bayita Ayatollah Ali Khamenei ayina byayogedde. Tugenda kuba tubitegeera. Ebya debate byongedde okuwanvu nga tukomyeko wano. NRM yogedde candidate waayo Yoweri Museveni aneetaba mu debate oba nedda. Tugenda kuba tubiraba. Then ejinja tujja kubulira ekiriyo General Museveni ng'ayingira ekitundu ekyakazo ne kiruhuula Kyagulanyi Robert Sentamu wuno ampuliriza ali jinjo nnaku olwaleero era ng'ab'ebyokwerinda side eyo bateevunyanga munyeera. Kyagulanyi ng'ali jinja ne yiganga onako ampuliriza olwaleero. So n'ebirala bingi tugenda kuba munaffe tubifuna obitegeere nnyo nnyini ddala wonna wosinza okuba nti otaddeko kuleeta omuntu wa bulijjo. Kakati nga bulijjo tusooka ne twejjukanya katuwulire olwaleero Muhammad Yusufu Kinobe atuleetedde ki. bwe bwali mu Inside Story. Yes, ali ku Pale FM, ali kukula lyo muntu wa bulijjo. Ogamba otya nga bulijjo. Nze Muhammad Yusuf Kinobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Webali webuti nakuzo mwezi leero ziri 28 mwezi gwa Novemba omwaka 2025. Webali webuti nakuzo mwezi zali 28 ero mwezi gwa Novemba mwaka 2020. Kati wayise emyaka giri 5 miramba tugenzeeko wano munda mu ggwanga erya Irani ewomusajja yali ow'amaanyi. Scientist yali ow'amaanyi ng'ensi yonna yonna emutya, nga Amerika emutya, nga Isirairi emutya, nga abasajja Bangereza bonna oba mu Europe yonna nga bamutya, bamwogerako ne mu byafaayo nga bamunoonya, bamunoonyeza ebbanga lyali ddene nnyo. Wabula ono yakeera ku makya bwakeera weebuti nga bamujembulamu binsa abasajja Abaisirairi lwakuba bo baasirika tebakikoonako. Omusajja amanyiddwa nga Mohsen Fakhrizada, abamu bamuyita Fakhrizade. Omusajja Mohsen Fakhrizade yali scientist wa nuclear nakinku, omusajja ow'amaanyi nga mugezi kagezi mu nnyonnyo mu kutabula omukka, mu kutabula obutwa, mu kutabula buli kimu kyonna ekikwatagana ku nuclear mu mbeera yonna. Era kigambibwa nti n'omusajja omurasha yalinga etera okulaba nti munange emweyambisa mu mbeera yonna. Yabula ebaali we buti abasajja baamutta, abasajja Abazirairi omanyi nga nkigamba nnyo nti Omuzirairi abeera musajja mugezi. Naturally Mukama yabawa amagezi, bo kati baamupangira nga be batta abakulembeze munda mu basajja ba Hamas ab'enjawulo. Noono wengeri gye bampangiramu olukwe baamuteekera emmotoka, abasajja baamuteramu emmundu eyeekuba yokka. Yadde nga information etegeeza egamba nti waliwo abasajja abatujju abajja ne basobola okubeera nti munnange bamukuba ambush. Wabula Irani bwakira ku makya, Irani neetegeeza negamba nti bano abasajja Security Chief Ali Shamkhani yavayo nategeeza n'agamba akaseera ako nti bano abasajja emmundu, abasajja abatujjusi be baamutta, wabula abasajja baamutega emmotoka eya remote. Abasajja baateeka emmotoka ebasuubira okulaba nti agenda kuyita nga ayolekera Tehran, atuuka mu engeri y'aka junction, abasajja nga babaakinzeeyo ekimmotoka kiri awo kiri ku byakyo, kumbe munda kibikiddwako ettundubaali kirimu emmundu ya remote. Eno emmundu nga bagikoze nga essensinga ono Mohsen, nga gwe sensinga omusaayi gwe. Kati yamusensinga nti kati atuuse mu mita ze baateeka mu mmundu, oli n'anyinga remote. Emmundu n'egenda n'efulumamu amasasi n'ekuba ono omukulu yekka, era yaddabala abaaliwo emmundu amasasi gavugako ne basobola okulaba nti munange batiŋŋana abamu, naye ng'ensonda ekikulu ennyo baali baagala kubala ono omusajja baamutta. Eno emmundu yava mu Isirairi n'eyingira eggwanga erya Iran, wabula bajja engeri gye bagiyingizaamu bajja nga bagipanguludde. Yajja nga bagipangira munda mu ggwanga lya Iran. Yaleeta ekipapajjo, yaleeta wano ekikwata, yaleeta essasi yajja yekka. Kigambibwa nti omu ku bambega Abazirairi bali munda mu ggwanga erya Iran. Era Iran yali yamukwata dda mwaka gwa 2005 awo 2006 baali bamukwata nga bamuguddemu nti abega y'omu ku basajja abagamba bano abasajja Abaisirairi
movement sizono omukulu Mohsin era olunaku olwaleero abasajja mu Iran Ayatollah Ali Khamenei balina okulaba nti munnange bamujjukira mu mbeera yonna yonna ebali webuti nange Muhammad kino bwebwali bwebuti mu inside story we report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo Operation the Southern Spear. Effumu eryo maserengeta omukulembeze w'eggwanga lya America ye Donald Trump bw'atyo yagenda maaso n'ogeka nti akibeeramu wakati yakitongoza kubanga mu kisanja kye ekyasukka ng'omukulembeze wa America talina ggwanga lyonna lyalumba era America ebadde tegenze mu lutalo na muntu yenna alisa okuva mu mwaka 2015 kisanja yajja n'akikulembera ekyasooka ng'oggyeko ebikwekweto bye babadde bakola tebalina ggwanga lye baali bakubye ate nga tubadde tubamanyi nti basajja balungi mu kulumba amawanga naddala kasita kibeera ng'ekisanja ky'abanna Republican abo babeera balwanyi mu byafaayo bye basinga okuba nti bawakula entalo kasa kibeera kisanja nga ky'abanna Republican nga ono kaakati newankubadde nga zaakula ebikwekweto obukosi ebyenjawulo Donald Trump zibadde nga operations nga teziwanvuwa nnyo alabika nga ayagala okulumba ku ggwanga nga tannaba kulabika nti avaawo Abamerika kigamba okuba nti balina pulaani yaabwe eya buli ggwanga nti omukulembeze wajja mu buyinza babeera bamanyi nti kati tujja kukozesa ono alumba esayidi eno kati ekiri latest kyenza okubuulira ku Operation the Southern Spear Amerika erangiridde omukulembeze ggwanga lya America katugambe nti tusemberera tusemberedde emundu tusemberedde kangaye nti tusemberedde naye tetumanyi because kyo kino kirina engeri kyewunyisaamu era kirina ebibuuzo bingi agenda kikola atya okulangirira okuli latest omukulembeze w'eggwanga erya United States of America ye kawandwa ebigambo Donald J. Trump bw'ati ategeezezza n'agamba nti US eggwanga lyakulembera erya America. Trump ategeezezza alabudde akiggumiza n'agamba nti US will stop Venezuelan drug trafficking by land and very soon bagenda kutandika okutagetinga abayaga abatambuze enjaga nga bagijja e Venezuela okugitwala munda mu ggwanga eriyitibwa eri America by land ku ttaka. Kati bwagamba ku ttaka ate kiba kitegeeza nti okukuba kulumba ggwanga lya Venezuela olwo America eba egenda kulumba ettaka ly'eggwanga lya Venezuela kubanga luli babadde batagetinga bali ku mazzi. Kaakati bwagamba ku ttaka kitegeeza nti babeera boolekedde okulumba eggwanga etibwa lya Venezuela. US will start targeting Venezuelan drug trafficking by land okusinza ku mukulembeze w'eggwanga etibwa lya America. Announcement eno agikoze oluvannyuma lw'amagye g'eggwanga lya America okola deployment y'amaanyi ddala omubadde okuleeta aircraft carrier group C ennyonyi ennwanyi n'okuleeta 10,000 ez'abasirikale kussa zibomba jets eziri wano akuliko n'amaato ampuliza galubbira agagenda maaso n'ogalondoola amazzi. Kakati America mu phase 1 nga bwe tuyinza okugamba abadde akola ennumba ku mazzi abadde atagetinga amaato ago agabadde gateeberezebwa okubeeramu enjaga gabadde atagetinga kati olw'oku mazzi kirabika alumaze kati lwaku ttaka naye bagambye nti olw'oku ttaka ebeera escalation babeera bamaze okuyingira Venezuela. Kati nga babitambula bayaga abatambuze enjaga okuva mu ggwanga etibwa erya era Trump ategeeza nti bw'otunula ku mazzi there aren't too many coming in
by sea enemo tebakyayita ku mazzi kubanga America abalaba. Kati agambye bwe kibanga bwe kiro kiringa ku mazzi tumaze okuterezaawo. We will be starting to stop them by land. Soon, tugenda tandika banoonya ku ttaka. The land is easier. Ku ttaka kyangu. Era tugenda kitandika mu bunnambiro. Abagambye aba Venezuela mulekeraawo okutusindikira obutwa mu ggwanga lyaffe. Kakati tetunnaba kumanya. Bwagamba land tayogedde Venezuela naye bwe kibanga enjaga gyayogerako eva Venezuela kitegeeza nti gye bagenda okuba ku ttaka egenda kubeera Venezuela. Naye agambye Donald Trump nti bagenda kukikola n'obwegendereza obw'ekika ekyawaggulu ennyo. We are going to take care of that situation. Tugenda kuba begendereza. Already tuyina bingi bye tuli mu kukola wanategeza ku intelligence. Tuyina bingi already bye tuli mu kukola. Era kyenkana abayaga tubamaliriza ku mazzi 85% tebakyayitako. Kati tugenda ku ttaka naye tugenda kuba begendereza. Okwegendereza ategeeza ki? America ebadde yakakola ennumba ku mazzi ezisoba mu 10 mpuliriza 2 eryanjiritibwa Caribbean n'eryanjiritibwa Pacific okuva mu September. Twegedde nti abantu 83 America beeyita abayaga bebadde bakagenda maaso n'okuba nti mpuliriza batibwa. Abakulembeze mawanga ga Latin America bagenda maaso n'okweka nti bawakanya kino ekikolebwa omukulembeze wa America nga bagamba nti ezo okutibwa okuliwo kugwa mu kika ekya extra judicial killings. America okutta abantu nga tebagenze maaso n'okweka nti boolyawo abateekebwa mu mateeka. Kati embeera bwetyo bweri. Trump gye buvuddeko yawoninga oba yalabula nti wayinza okubaawo potential military action against sites in Venezuela. Era addamu okukigumiza ng'agamba nti omukulembeze akulembera eggwanga Maduro yakulembera ekibinja ekyabayekera bo kye bayita ekyabatujju oba ekibadde ekyabaga cartel of the Suns. Kati embeera bwetyo bweri. Abadde Donald Trump ayogedde olunaku lwe bayita Thanksgiving munda mu ggwanga America lwe bakuza ebeera holiday buli nnaku z'omwezi 27 omwezi ogwa November. Kakati babadde bagikuza n'akola speech ye ya Thanksgiving holiday n'agamba nti essaawa yonna akigenda kutokuta nga si kisaanikire ku ttaka. Kakati side eno munda mu ggwanga Venezuela omukulembeze eggwanga lya Venezuela gwe bayita Nicolas Maduro naye n'agenda maaso n'okuba nti ayogedde Maduro n'agamba nti he would not be intimidated. Tatidde. Maduro agambye nti sitidde. Agambye nti okumala weeks 17 foreign and imperialist babadde bagenda maaso n'okuba nti babakanga okukyankalanya emirembe gye balina munda mu ggwanga lyabwe nga babateekako arguments ezitali ntuufu. Ategeezezza n'agamba nti tetuutidde tukiddemu olunaku olwaleero. In Venezuela we say there is no threat. Teri agenda kutukanga oba aggression that frightens our people. Tetumanyi yensiza eki n'agamba nti ewaffe Venezuela tewali threat yonna oba aggression esobola kukanga abantu baffe or takes us by surprise mbo tutye twekange twewuunye. Bw'atyo bw'ategeezezza akoze speech ne bagiteeka ku TV y'eggwanga n'ategeeza Maduro olunaku oluyise Trump eri ayogedde n'akasuka ne Maduro n'agenda maaso n'okuba nti ayogedde n'akasuka n'agamba nti abantu baffe Venezuela have prepared bamaze okuba nti beeteekateeka. Okitegeera beeteeseteese bali ready okudifendinga homeland yaabwe, their soil ettaka lyabwe, their seas amayanja gaabwe, their sky obwengula and their soul. Bagenda kuba n'emyoyo gyabwe oba emitima gyabwe bagiprotectinga and of course their history n'ebyafaayo ebingi ennyo eby'eggwanga lino eriyitibwa era Venezuela. Agambye nti byonna
beteeseteese bannansi abalira ku bannansi tayogedde maje wabula okusinza ku kiriwo Maduro omukulembeze akulembera eggwanga lya Venezuela asinga kubalira ku bannansi yatugambye nti alina milioni nga 8 ye mobilization yasuubidde okuba nti akola bagenda kuba baleeta abasirikale milioni nga 8 abalizaavu basobole okuba nti abayambako obuulyawo ku magye g'eggwanga obutambi bubadde bukyava munda mu ggwanga lino era waliwo obutambi of course obwa video obadde buvuddeyo nga bukulengeza bannansi bawanayinki ab'eggwanga lya Venezuela nga bagenda maaso n'okuleka nti bayigirizibwa okuba enkebete eggwanga etibwa lya Venezuela President Maduro agezaako tukakasa nti tasaaga bannansi obutambi buvaayo bakulengeza ng'amagye g'eggwanga lya Venezuela gali mu kutraininga bannansi mulimu n'abakazi nga bagezaako bayigiriza okuba emundu babayigiriza ogikwata otya okuba otya essasi bannansi kati Maduro ayagala akole mobilization ya bannansi milioni 8 bagende mu reserve force si kubeera mujjira eggwanga wabula ebeere reserve nti nga basobola okuyambako bannansi naye obuzibu buva wano nti oyigiriza bannansi emmundu bw'oyigiriza bannansi emmundu kati nga bwagamba milioni 8 singa olutalo luba terubaddeewo nga bannansi milioni 8 bayize emmundu kati ate olina kubeera mukulembeze mulungi era omwegendereza okukira w'amayuga ayita ku lutindo gwe teebereza ng'olina bannansi milioni 8 bonna bamanyi okukuba emmundu eryo eggwanga libeera zzibu kati bw'amalawo kibateekamu Maduro alina okuba omwegendereza kubanga basobola okuzimutunuzaamu ye mwennyini ng'abayigiriza mbagambye training egenda mu maaso omusajja ali tasaaga yayita bayitirivu kati tunnamanya milioni 8 anaasobola okuba nti aziweza ezaali zaavu naye ng'obutambi buvaayo bannansi baatandika dde okuba nti babwatula kati mbagambye nti obuzibu bwayinza okusanga singa olutalo terubaayo oba singa luggwa ng'awangudde bannansi bano already nga balina training y'emmundu anaabakolera ki naye nga bwe bityo bitambula kale n'okubogula kw'amaanyi okuva US President Donald Trump ategeezezza nti essaawa yonna bagenda kulumba ku ttaka wabula tagambye nti bagenda kulwanisa Venezuela bagenda kulumba ku ttaka okulumba abayaga kyokka ate abayaga bayogerako bali Venezuela kitegeeza nti ettaka ategeeza kulumba Venezuela singa Amerika akikola bigenda kuba bivuddemu by'okunoonya abayaga lugenda kuba lutalo lwennyini kubanga ajja kuba akikoze nga talina lukusa lwonna oba oliawo okulumba nate eggwanga etibwa lya Venezuela Trump amaze okwogera ne Maduro n'ayogera speech ye ne bagiteeka ku TV y'eggwanga n'alayira okufiira mu kitooke kya gonja nti bannansi b'eggwanga lye beetegefu okwerwanako. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and base. Balefem ekulera omuntu wa bulijjo yesuwa nnyo okuba nti yotuuliriza wonna wosinziira kujjukiza nno ekyogero ekwetedde back at school packages wangula n'ekyogero vitamin E pink jelly wamu n'ekyogero cocoa butter jelly non perfumed jelly ku Salvela products ezo ogenda kusanga amaduuka gonna mawanga gula weesiige era wangule ebintu okuli t-shirt boda TVS smartphones ensawo z'amasomero gaali n'ebirala bingi ne school fees wa taamu emu kakati gwegula ekizigo tandika okuba nti weesiiga kakuponi akagenda okufula omuwanguzi ogenda kuba okasanga munda mu kizigo simu kwogenda okuba ne WhatsApp kwera omanye ebisingawo eri noti musamu noti 2456 noti musamu noti 2456 clean your skin n'ekyogero products ate buli kimu kijja kuba munaffe kikutambulira abbala naye nkujjukiza Uganda Halali Bureau ekyo nno kitongole ekivunaanyizibwa okwekenneenya omutindo gw'ebintu byetukozesa nga biri halali kuleka ebyokunywa n'ebyokunywa wa kampuni baddamu kuyita bagamba nti batuukirire basobole okukakasa byokuloba nga biri halali bali kussa April Gold watandikira ploti 2 Dairy Gardens era bulijjo bagamba nti kozesa ebyo bikakasiddwa nti biri halali kebera ky'okuloba nga kiriko akabonero aka Uganda Halali Bureau keetooloovu munda mulimu ekigambo halali kiri mu lulimi Luwarabu noti nyayo munya 233 561
oyogere n'abayuganda halali biro oba noti 5852 noti 11 abaship with us ne bagamba nti beesige bagenda kusaabaza ebyamaguzi byo mu bwangu ddala okuva mu lamu gwange tibwera China ennaku 17 babituuse Mombasa okuva Mombasa paka Kampala zibera ennaku 3 oyagala kuleeta container number oba oyagala kwegatta ne banno mu kwetuba group egibakwembako okuweza ssente China ne bakuyunga ku basuppliers abatuufu amu n'okulamuza obutale bwe China essimu y'abannaffe bano abaship with us eri noti 7 nyamukaga mu lukaga kyenda noti 7 nyamukaga mu lukaga kyenda Salamu Bank ne government ekuletedde akapya ye visa card etakwetagisa kuba na account mu Salamu Bank abagamba nti oli musuubuzi ogenda kuhijja umula oba weetaaga kusasulira bintu ku internet funa visa prepaid card yo owone okutawana ne kashi era bagamba nti kyali letabyera Salamu Bank ku Lwenzori Court Mwega wa High Court babo kubereko ku noti 3 besatu lukaga kyenda mwenda WhatsApp eri noti 3 88 Salamu Bank erungamizibwa bank enkulu ya Uganda sente ez'abakasoma zibaterekayo zikubibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku milioni 12. Kakati era nkujjukiza Uganda Joint Herbal Research Clinic wali kulwe busabala abakulemberamu Professor Dr. Katumba Hussein Jajje wa Habo bakuteeketeekedde olusiisira lw'ebyobulamu olw'omulundi ogw'e14 lubatuumi twegobeka endwadde n'obutonde ku mitwalo 6 olusiisira luno lugenda kubalwa nnaku 2 nga 6 naye nga 7 omwezi ogwo ogujja wali ku ddwaliro lyabwe ku lwe busabala okola otya bookinga kakati n'omutwalo gumu ku lunaku luli ogenda kubuza ojja ng'owafunyidde ennamba kakati ofune eddagala bakebere okuteeka ne ku sikaani ku mitwalo 5 zokka omugatte gibere emitwalo 6 kati bookinga ku simu noti 772 32 711 noti 752 32 711 Dr. Katumba Hussein agamba toyingira mwaka ng'olina ekirwadde ekikulumba kyonna genda mu lusiisira n'oluggalawo omwaka gwasanyalala ebbugu mu mubiri ne wansi w'ebigere ekifo ku maaso kamunguluze endwadde ez'abakadde kabootongo sukali pressure mugongo abaami abateesobola ozimba olubuto okuluma wansi wa kameeme amabama olubuto alusazi omwami w'omukyala nga tofiisa bulungi oluma mu ndira infections abaami bagazwa prostate n'endwadde endala weewandise kakati bakujjanjabe mu lusiisira olw'ebyobulamu ne Dr. Katumba Hussein Jajje wa Habo ali ku noti 752 32 711 noti 772 32 711 kakati waliwo ekiwandiiko kye tuguddeko amawanga ga NATO gateekateeka abasirikale emitwalo 8 bateekateeka abasirikale emitwalo 8 nti akadde k'okwenganga Vladimir Putin kalabika tekali wala waliwo ekiwandiiko kiraga abasirikale emitwalo 8 kati Putin alina byayogedde naye nga tegedde nti abasirikale emitwalo 8 baagala bateekateeka abasajja beeveemu bagende bakube Putin n'ekiwalaata kimere enviiri naye katujje tubirabe. Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3 kati ku mitwalo 3 gyokka osobola okulondako okufuna